Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe olunaku olwaleero ndeke tutunuulira ekirooto kino. Waliwo munnaffe eyakimbuuzizza okuloota ng'obala ssente ng'ate ssente ezo mpitirivu. Wambuuziza ekibuuzo ekyo ky'okuloota ng'obala ssente kiba kitegeeza ki? Ekirooto ekyo si kirungi, tekiba kirungi. Ebiseera ebisinga kiba kiranga bwavu mu maaso go gy'olaga. Tekiba kirungi. Tugeze, oyinza okuba ng'obadde olina akasente k'obadde osuubira, akasente ako oyinza obutakafuna singa oloota ekirooto bwe kityo. N'ekirala oyinza okufiirizibwa, tugeze, oyinza okuba ne munno n'ajja nakugamba nti obwedda nkunoonya nkuwa omulimu, ate omulimu gubaddeko akasente akawera naye omulimu ogwo ngugabye. Ebiseera ebisinga kyekirooto ekyo kiba kiraga kufiirizibwa. Naye mu nsonga ezo eza ssente ky'oba olaba nti nkugambye kiba kiranga bwavu ku ggwe mu maaso go gy'olaga, naye nga kiba kijja kuvaawo, jjasi kiba kya kiseera. Ebirooto bino mutera nnyo okumbuuza ebirooto nga bingi, naye ekyamazima mutera nnyo bagamba nti nziramu ekyo kye mbeera mmanyi, kye nziramu. Ky'oba olaba nga na kino munnaffe yakimbuuza, njagadde mbeere nga nkimuddamu. Nammwe abali ku channel yaffe eno Kyayiti mubeere nga mukitegeera, kyekyo mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi, mweraba.